Obujulizi ffe twatiikinga obululu mu kifo ky'okutiikinga muzeeyi nga Kyagulanyi atugamba nti tutiikinge ye ffe twabba obululu bwa muzeeyi obululu twabba obululu obuyitirivu Kyagulanyi teyalina kufuna bululu miliyoni 3 yalina okufuna kubanga yali tannamanyika nnyo okitegera abantu baali bamanyi nga muyimbi yalina kufuna obululu akakadde nga kamu naye twatiikinga twetonda ku lwekyo okuba nti twatiikinga obululu obutaali bwa Kyagulanyi ate ne tubutuukingira Museveni okitegera ne tubutiikingira Kyagulanyi okulaba nti muzeeyi n'abanga akalulu kano oba oliawo naye tumusuubiza nti nze bampita kanoonya eno eggaali gy'afunye emwegasseeko egenda kumuwenjeza akalulu tubadde musajja omusajja ne olaba ali ku bunkenke omumwa twagusirisa kimanyi kye tusobola okukola. President Museveni okukwata abantu abo okubasiba naye ng'omuntu ali mu buyinza okulwanirira obuyinza yakikola lwekyo kutiisatiisa abalala baagala okukola abalala be baali bakola abo abaliyo asobola okwenyereza mu buyinza. Omuntu bw'abeera mu buyinza alina okulwana baabubeeramu naawe olina okulwana okubumuggyako. President Museveni teyajja na kalulu yajja na mmundu era yajja na nnyondo ayinagira na nnyondo. Kaakati abantu okukusiba emyaka 4 years in prison okuva akalulu kaggwa tokiyita ekyokati abo abaana bazira nnyo. Kyagulanyi Ssentamu n'agenda anafuwamuko atya n'obeera ng'osibye abaana babasibye si yabasiba abaana babasibye ku lwa sitwago si yabasiba kituufu babasibye olwa sitwago olina okwambala ekintu kyokola oli mu sitwago. President Museveni atuyisa bubi abantu mu malwaliro teriyo malagala birthday party nezifuuka birthday party tetujaguze mazaali mpola mpola watyo omwana wo ng'ali eri mu kkomera nga gwe oli ku lyato okola birthday party. Life continues. Ofuna bulungi oli Ssenyonyi ali mu kwanjula omwana wo yeekubisa ebifaananyi ng'ali mu mmotoka eyakabi nga Ssaanya ali mu kkomera ne wayitawo ebbanga ettono bakansala ne banjula abali mu gavumenti enyigirizibwa gwe ali mu kkomera ekinene nnyo nga n'abantu abali ebweru ekibiina kyo kya NUP tekibalabirira abaana tebasoma bazadde bo gwe wali obalabirira tebalina buyambi buli awo butegerekeka buva mu NUP mu bufunze nga tumubawadde keyemala gwe ddala bw'obanga gwe basibye emyaka 4 nga buli kimu kyonna kifudde osobola okuddawo n'ogamba nti banayekanwanirira ensi yange nondeba na Uganda eloya wano ntunwanirira nsi yange batono nnyo abagirina kkiriza obagaana abaana bagenze okulemererwa. Oyo omwana Ssaanya alina statement ze yakola nga zze mu kkooti bwebanga mutusalire bitubanga Bobi Wine yatusibya mutusalire tumanye tukola obusibe kkiriza obagaana yatuuka n'akolaki nakkiriza n'alemererwa ng'omuntu era tebakulimbanga nti abaana abo abasibe abakkiriza nti bakkiriza era ensi yabanyiigidde tebalinaako mutawaana baakoze ekintu ekibajja mu kkomera tebaveeyo bakole ki basoganye. Omusajja gwe bayita Ssaanya namulabye yasazeewo nnyo kakati abaana abo kkiriza obagaana bala mu balogahale babanga ali mabega yogera nabo manye ekintu kyabasobola okukola. Abaana abo abakkiriza balina okuba nga basuubiziddwa baveeyo. Olivia utayagambye nti basuubizibwa ennyumba balina okuba ate mu abasuubizibwa kkiriza obagaana bakikoze mu mbeera yakulemererwa ebintu byayanga ebintu byaganye naye kye bakoze ekira tewali eggwanga terisobola kubanenya era abamu bajja bawa kapito bakyuse obulamu abamu bave mu byobufuzi abamu bakyuke badde mu NRM obulamu busigale nga butambula. Abitekisi bw'oba ggwe nze bembeera nze Ssaanya nze bembeera nze ng'onsibye nga ggwe Ssaanya saawa zino otandika otya obulamu? Nze nfuna ssente nembagamba mwansibira bwereere nawe mukimanyi mumpe ssente nkole emirimu gyange ebyobufuzi mba nyingina bivaamu mbizza ebbali nkole obulamu bwange nteekereteekera abantu bange. Era Ssaanya kyayogera okiraba alina ensonga lwaki
Mpozi Sanya yagambye atya? Sanya yagambye abaana bo leta Kyagulanyi leta abaana bo babere ku front. Naffe tuddeko. Tosobola kujjako Museveni. Ddayo mu kuyimba. Ebyo na byonna abyogera lwakuba nti ndowooza tiya tweetingibwa bulungi ng'ali mu ki? Mukomera. Ng'ali mu kkomera. Yalina mu katocha. Okay, njagala abe tugatte side bbiri. Olivia Lutaya bw'otunuulira ebigambo bye n'ebya Sanya. Olivia yasazeewo kiri kitya? Siri mu mutima gwa Olivia Lutaya abasibe abasinga okubeera n'erinnya bonna abo baasibwa waliyo Machete Lutaya Sanya ne Lutaya. Kati oyo mukyala Lutaya oyo asobola okuba nga yagira ku booda asobola okuba nga yakkiriza n'avaayo nga bamukkirisiza ekintu ky'atayagala. Era tuweewuunya okulaba Lutaya nga n'ennyumba gye bamusuubiza agigaanye eri abantu nga balina lo. Asobola okugigaana n'agigaanira ddala n'asigala mu struggle. Waliyo omuntu sebo gw'osobola okuwa akawumbi nga talina wadde omutwalo n'akagaana n'embeera ze n'agamba nzisimanyiirwa akawumbi sijja katwala. Kakati Olivia Lutaya asobola okubeeramu abo abantu abalina omutima gw'eggwanga abagamba nti ze bansibira bwereere nja kiremerako wadde nakkiriza emisango n'esaagikkiriza nagikkiriza lwakwagala kufuluma. Era Olivia Lutaya asobola okumulaba ng'asigadde mu NUP nga n'essente azigaanye n'akulaga nti ate abeerawo. Era sayidi ziri bbiri abagenda okukkiriza n'abasazeewo nga Sanya ne Sanya. Olimba wasazeewo nnyo. Pozi ne Machete obubaka bemuwa Machete bona alemerako n'ogaana emisango okusobola okkuta. Katukusuubye ntugenda kusomako nga ssaawa zino betusoma ku Mandela. Manyi olina okubala embeera. Waliwo baddeko awo n'osonyiwa omuntu naye ng'olina ky'omubalako n'omusonyiwa naye nga litomusonyiye. Kituufu. Kakati Machete alowooze ku ky'okuva mu kkomera kubanga alina bakadde balina n'abantu ob'okulabirako. Bano abantu ba wano twerabira mangu. Abantu b'e Uganda twerabira mangu. Kale kampisemu messages n'eggaali nze omugagga Sawulembe nabweru agambe nti kwa